Maama Fina asazewo okuva na leero kibe era bwati bwakitandise mu video eno gye ngenda okulaga so nga ate ye Sipapa ebibye we bituuse abantu bazze ku side ye Godfather asazewo abasudani bonna bakomererwe bibino mbikuletedde nkwanirizako ku mukutu Viki exclusive akuweereza simulala bampita Viki. Thank you so much for subscribing. Video giweka like oba giwo omuliro bw'omubaza okubeera nga ate ogilikinga nja kusaba subscribing. Bo subscribe ze kwata mukadei kajja mu kigambo personalize kateke mu kigambo all we bakugambira turn on that notification bell so nga ate ye Hajati Kalodo alomba dua erigwa ine ebizibu ebyenjawula kugamba wandibadde omweyunira nga okuba ku namba esimu esembya 067 eri mu kitabe ekiri mu Qur'ani ojja kubate omufunira ddala bulungi. Kakati Maama Fina gwe ngenda okubeera nga ate nkulekera akatambike okosako n'ensonga za Sipapa mwabitegedde bulungi juzi nti yakwatiddwa era nga mwami Fred enanga oba afande Fred enanga yavaayo nabeera nga ayisa bakiyita kiwandiiko ekiragiro kiyanamutayika nga Sipapa bwe yali yeetagibwa era olunaku olw'eggulo bw'atyo n'akwatibwa n'atwalibwa ku poliisi wabula abantu bangi bazze nga bavaayo ku nsonga za Sipapa nga bagamba nedda abasudani beetaagira ddala okubba ekimala. Kale ngenda kulekera video zino ziri bbiri kati soke tulabe Maama Fina lwaki asazewo olunaku olwaleero so nga ate Godfather naye akwongereyo n'ensonga za Sipapa. Teweerabira video giwaka like okisharingo subscribing asako n'okubeera nga ate oleka kiki olowooza mu comment section yawo. Abawagizi ba Maama Fina asasubaba nabasuubiza okudda ate nate buli lunaku nabaganyenda bayo kwa video yako kama ate amwe bali kunjagala bananga bawana Maama Fina wakati mulaba mutyawo olunaku funye mitwale etaano just video tena malayo lunaku ekyo kyeki kibakakasa nti omuntu bakumanyira awoli nti Maama Fina ensi yamutegeera gwe ne b'omulwana kati kuuma mu mwezi gumwe era kwana abantu miliyoni nga ezifuga Uganda wano olwayo nzizekuki twaga tubeere ku TikTok eno nga tuyiga nga tusomesa kati se ekigambo kya Maama Fina kimu kyabakuwadde kibeeko level ekikutwala njagala njogere ku kigambo okwekkiririzaamu kuli mugwe munda mugwe nakyojo andaba amidu andaba ani andaba oba tewekkiririzaamu kitegeeza na byonna byosuubira mu nsi tebijja kutuukirira ekyokubiri obumalirivu sibabwe kyogera mu luzungu nti mumanyi ebyoluzungu byagala naye obumalirivu okugamba nti ekimala kimala ennaku gyembonyebonyeeko emala okudiba kwendibyeko kumala okubonabona bwenkoledde oba osigala okumala emyaka kumala okukola ku mulimu ne batambuza okumala emyaka kimala gwe mwenyini gwakera ku makya newateekamu omalimu noga nti yes nga Maama Fina bwe yava ekyabazaala eri buli ati najja ekampaana akaveera nga zokola oba busigala era nkozesa yalowooza nti nze ndi wakukola mpaka emyaka gyonna so nze nalina ekirooto kyange ngamba nno nja kukola oba busigala buno ebbanga bweti muveeko ntandike gwandaba otandika obudda mabega gwandaba ensi ekumazeemu amaanyi ensi esulawo oba ensi eri buli wamu abali ekyenjojo bakaba birala abali embala bakaba birala naye awoli sebo banyabu yimuka noonya kyekikutuusisa ku ttaka noonya kyekikukakkanya noonya ani akumalamu amaanyi ani akumalamu essuubi ositukugambe nti omwaka 2020 nsituse ekimala kimala bona kiremwa ojaga Maama Fina teyambuulira enkya tukomawo ne paati enabaali Polisi ya Uganda mukulu Fred yenanga muleme tufula basiru busimanya munoonya Sipapa bamumunoonya Sipapa mumunoonya yakoze iki
Sipapa munonya yakoze ki? Sipapa yakuba amasasi ekamoja temwamunoonya. Sipapa atomera omuntu wano kubbiri temwamunoonya. Sipapa ayina emisango gyazaakola nga temumunoonya. Wabula mbu yabbye mu Sudani. Okubba mu Sudani y'ensonga enkulu ennyo eri ku mmeeza. Mumanyi bannayuganda bameka olwaleero nga baavu naye ng'obwavu bwabwe buvudde ku Basudani abo. Mumanyi bannayuganda bameka olwaleero nga balema naye ng'obulema bwabwe buvudde ku Basudani abo. Mumanyi bannayuganda bameka abali e Uganda nga baali badde bankubira ne baga Godfather yakunguza Kapoloti yakunguza Kayumba naye nga bali mu kupangisa obuyumba mu mama ingia poli olw'Abasudani. Sipapa yakomezaawo ssente ku butaka. Abasudani balina ssente z'abannayuganda nnyingi ze babba ne ze bali mu kubba olwaleero. Abasudani basudde bizinesi z'abannayuganda ezitabalika nga tewali mateeka. Ajja buzi n'agamba fuluma n'ogaana n'akukuba n'ogenda ku polisi n'omuwaabira n'akubira genero n'akubira polisi n'agigamba Musango mugukasuka eri. Bannayuganda bangi babonaabona wano. N'olwaleero ŋŋambe nti ensonga erina okukubisa Sipapa mbu tumunoonya. Bwe mba munoonya muleme kutugamba fere waije tugenda bayamba. Aye wananchi amavuno help to you. Mukubire RPC wa Elgon region agende wali Tororo ajjo Sipapa amubaleetere. Nenga ku Sipapa emisango gyakoze omusango gw'okuba nti yabbye mu Sudani sigwe musango gumunoonyesa. Tuyina bannayuganda bameka wano abatayina mirimu ng'Abasudani be babawa emirimu. Tuyina bannayuganda bameka wano Abasudani be bakozesa ndi Abasudani be bayita ssente bakola bizinesi ne bawa bannayuganda emirimu. Singa abbye omuyindi n'andigambeko nti ye singa okumubba akubye mukubi n'andiga nti no wakoze bubi wakoze insult. Teriyo tteeka likkiriza kubba muntu mu nsi yonna mukkuba. Singa amukubye masasi oba bikinga bye yakola ekamoja naye amubbidde mu kimugunyu teri yabaddeyo kyate bakutte mukazi we. Okubba omuntu kabenje was it a sudden happening n'omukazi kamutwaliremu. Bali babbye omuntu yamubbye ku bibye mukazi omumunonyeza ki mumukwatira ki yabadde mudiru nga bba. Sipapa bisango byakoze balina omukwatirako bingi naye sikubba mu Sudani. Ennaku eri ku bannayuganda etevunya nga mpunyirwa Abasudani abo. Sipapa ayina bannayuganda bangi basobeza takwatibbwa naye lwakuba akutte ku Musudani bwanoonyezebwe. Abasudani Sipapa ali mu kubajjako ssente zaabwe, ssente zaffe. Tuli ba victimu b'Abasudani abo bemulaba. N'olwekyo nkubiriza abasirikale abali mu musango guno mukwate Sipapa mugabane naye muve ku Sipapa. Sipapa yeetaagisa okubba Abasudani 35,000 okutandika okuba nga azibikira ebbibu by'Abasudani kye batukoze. Bona bannayuganda baavu nnyo olw'Abasudani abo bemulaba. Ze bampita Godfather. Singa Sipapa yabbye munnayuganda twandigambye Sipapa akoze bubi, Sipapa akwatibwe. Naye Sipapa bw'aba yabbye mu Sudani bamwempawalinge adde yabba Abasudani abalala akomyewo ssente zaffe wano. Abasudani mumanye ejjoogo lye batukozeeko. Omusudani ne wano Uganda wano ng'Omusudani akusanga n'emmoroka efaanana eyiye ne mulwanagana ayagala mmoroka ye kubanga zonna ze UBM. Naffe tuli bantu.